alina amatu awulire, alina amaaso atunulire ebigambo bino alabemu amakulu, alina amagezi ategeere ebiro bye tulimu. Mbaaniriza olwaleero enzingu 15 zennyini mu zzooba erya ssebo akaaba ssebo aseka, mu ddaaza 2:24 erinnya Senkaayi Basajja Ssubi. Mwebale okuwuliza puroguramu eno. Twabategeeza nti ensangi zino tujja kubatuukamu era tufuba, Katonda ng'atuseeseetudde nga tutambudde ebiro ebigere eby'eddaaza lino nga binaatera okukomekkerezebwa, tunaaba tusobodde okutuuka ku bantu ab'enjawulo. Tubeebaza mwabategedde ebiro kye byogera nga bigamba tunoonye okumanya kutegeera n'amagezi. Mbeebaza mmwe abawaddeyo ebiseera ne mujja mu nsisinkano zino. Tukkiriza nti okutegeera kukira okunoonya ensimbi, kubanga ne we ziri olwaleero tomanyiiwo, wabula okufuna okumanya n'okutegeera n'amagezi y'ensibuko y'ebintu byonna nga bwe twalaba dimansi ewedde. Enzingu 29 ezzooba lino mujja kubitegeera bino ebintu mbiyige ku lwampaka. Enzingu 29 z'ennaku z'omwezi 29, omwezi guno tujja kubeera Luweero ku Bukenya Foundation, Luweero ku Bukenya Foundation. Kaakati abantu abali okutandikira Matugga, abali okutandikira Matugga n'okutuukira ddala Kasana mu Luweero, mbakoowodde situjja kulanga eyo tusinzidde wano. Ebibiina eby'enjawulo eby'obwegassi ebyaffe ebya PEWOSA mbayise, ab'Essambwe, PEWOSA waliwo eyeewa obulenzi, Mazima, abali Kyewuunya Maketi, Katiti, Kanyanda, St. Joseph Kanyonda, Mawale, Nanywa, Kisoboka, Suubi, Heritage Buyego n'abalala mwenna mbakoowodde. Tujja kujja ku luguudo olwo olwa Bombo. Buli luguudo tulugendako omulundi. Tujja kujja ku luguudo olwa Bombo ennaku z'omwezi 29 ku Bukenya Foundation, si ku Bukenya muzadde, baŋŋambye mbyawule, ku Bukenya Foundation. Ate nga 13 Kasambula gwe gw'omusanvu Bulo Butambala. Nali ndowooza Ssaalongo Sulaiman Musisi ne Ssemuju Dismas ensonga ezo banaaziggusa naye ndowooza zizitoyi. Kale nga 13 ogw'omusanvu Bulo Butambala tujja kubeera ku pulaani B. Eyo tukikwasizza Mwami Nyanzi, Somesa Nyanzi ajja kubayitamu, mwenna ajja kubategeeza. We tujjidde ku mpewo, abalina amaaso balaba ebigenda mu maaso mu nsi, abatalaba nabo baabuwe tebalaba, anti bo bali mu nsi ey'ebintu, ne buli ali mu nsi ey'obuntu alaba. Abantu bangi bafiiriddwa amayu gaabwe. Kyannaku era tubasaasira bannaffe abo. Kevuna tuba ebigambo bwe byogerwa biwulirwenga mu biro byabyo mwe biteekeddwa okuwulirwa.
kino kankibategeeze abawuliriza 88 katonyeze 8 teryasobola kubuzaabuza biseera, tosobola kugaana kukula. Njagala okukutegeeza ojja kukula, ojja kukaddiwa, ojja kufa. Teri asobola manipulatinga biseera. You cannot manipulate time. Ekyokubiri, ekikyamu kiba kikyamu. Osobola okubeera mu busobozi bwo olwaleero okumenya etteeka. Mu biro ebyo by'olimu ng'olina obusobozi okulimenya ate n'olimenyera ddala n'olikuuma. Mu biro by'otolibaamu na busobozi etteeka lijja kukumenyaamenya. Mukama yatugamba nja kubawa ebisumuluzo by'obwakabaka bwa Katonda nga kyemulagira ku nsi bwe kityo ne mummwe kituukirira, nga kyemusiba ku nsi ne mummwe nga kisibiddwa. Anti era muggwe mwe muli obuyinza obusalawo okole oba obusalawo okugaana okukola. Ekigambo keys of the kingdom mubali mu lulimi olwabano Abayudaaya olusimbye amakanda mu Aramaic kyokka olutandikira ddala mu lulimi lw'abajjajjaffe olw'obubonero abayogereranga mu bubonero nga basindika obubaka eri bannaabwe nga bakozesa bubonero. Ekigambo kisumuluzo ki tekitegeeza kisumuluzo ekiggula oluggi, kitegeeza tteeka, law principle, etteeka eritamenyebwa. Bwe yagamba nti nja kubawa ebisumuluzo yali abagamba nja kubawa amateeka, nga buli agategedde asobola okukola by'ayagala wansi w'enjuba, nga buli agagaanye newankubadde ng'akola birifa ttogge. Amateeka gano ge yateekawo tegamenyebwa. Twala ekyokulabirako. Omujapan omushinto yakola emmoloka eya Toyota n'agiteekako etteeka n'agamba buli luvannyuma lwa kilomita 3,000 oba 2 olina okukyusa oyiro. N'agiteekako etteeka eryokubiri nti okusinziira ku engine gyenkoze eneenywanga mafuta ga petulooli, n'agita n'ejja e Uganda. Teyagisindikirako mukuumi nti genda ofube okulaba nga buli agiguza omujjukiza buli lwaba agenze okunywa amafuta nti teekamu petulooli, toteekamu dizero. Kikakata ku oyo agiguze okutegeera emmotoka eyo etteeka erigifuga aligoberera era aligondere asobole okukuuma emmotoka ye. Ekitegeeza nti ne bw'oba musabi wa ssaala n'ototegeera mateeka agaateekebwawo mu butonzi creation, ne bw'onoosaba essaala naye ng'omenya amateeka gagenda kukulamula ate gakuwa ekibonerezo. Kakati gwe bw'oba owoomerwa nnyo omubisi omukamule, toyinza kuguyiwa mu yingini ya mmotoka gye baateekako tteeka enywa petulooli. Ekitegeeza bw'omenya etteeka ligenda kukumenya. Tubakubiriza mube bagezi. Newankubadde ebiro by'olimu bisobola okukukkiriza okukola ensobi, naye beera mugezi oleme kukola nsobi. Bw'onoova mu biro ebyo ensobi gye wakola egenda kukumenyaamenya.
mubeere bagezi, mubeere bagezi, bagezigezi ng'obwana bw'emisota. Anti jjo gimanya abantu tebajagala era tegyeraga bantu. Wagugendedde okukweraga guba gwakulabye dda, nekyoba ogenda okukola okuzzaako guba gwakitegedde. Kale mukole obutuufu newankubadde ensi ebeetoolodde ekola obukyamu. Tokola kuyitawo mu nsi eya creation, obutonzi tebabbamu, tebakola mu nsobi, tebasimbamu nsigo nfu, buli gy'osimbamu emera. Ekitegeeza nti buli kyokola kigenda kudda. Kyannaku okukaaba mu luvannyuma era ojja kusaasirwa, naye ojjukiranga naawe ggwe kino wankubadde kitwala ekiseera, ensobi gy'okoze leero egenda kukukolako obusobo, egenda kukutuusaako obusobo, egenda kukusobya mu biseera ebiddako. Kale olwaleero waliwo okusomooza kungi, emirimu gifa, abantu bavudde mu mirimu, enteekateeka nnyingi zifa. Ebbula ly'emirimu lyeyongera. Twongera okukizuula n'okukikakasa nti omulembe gusaba ekintu kimu, twongera okunoonya okumanya, okutegeera n'amagezi nga tweteekerateekera ebiro bye tulimu. Awatali ekyo ng'abantu bali mu nsi y'ebintu, buli muntu adduka kusanga bintu, buli muntu adduka kusanga bintu, obuntu obutonda ebintu nga tetubufunye, byonna bye tukola tunaaba tukoledde bwereere. Binaaliibwa abatabikoleredde. Tubakubiriza tuyita ku 88.8 eno laadiyo ya Bwakabaka. Muwulirenga ebyo bye muteekeddwa okuwulira, mube bagezi, munoonye okumanya mu buli kyokola. Tokola bukozi ffa kuyitawo, tokola kutuusa mukolo, tokola mu bukozi ng'onoonya bintu, sente. Katonda ayinza okukuwa ekisa n'obeerawo emyaka egiddako 10. Katonda ayinza okukuwa ekisa n'obeerawo emyaka egiddako 9, 8, 7, 6, 5. Gw'oyinza okulowooza ogenda leero oba enkya, najja kukola ekizibu n'akubeezawo ng'olowooza odduse. Kumba ogenda okumenyebwamenyebwa amateeka ge wamenyaamenya. Kale ensi efugibwa mateeka, tulina okuganoonya amateeka agateekebwawo mu ntandikwa y'ensi. Amateeka ago agateekebwawo mu ntandikwa y'ensi agaakwekebwa so nga gaayanjululizibwa eri abantu bonna abaddawo, tugategeere tugatambuliremu mu bintu byonna. Ne bw'oba mu mulimu, omulimu gufugibwa mateeka. Ne bw'okola bizinensi yo, etteeka erisooka oli mukozi mu mulimu ogwo, omulimu gwo gwetongodde ku ggwe. Buli lwojja n'olowooza nti omulimu gugwo n'omenya etteeka, era omulimu gw'ogulidde n'ogusuula era ne guggwawo. Kibi nnyo okutema ettabi kw'otudde. Mwabamanyi olusoggo, wansi wabeerayo akatuli katono, waggulu omuwaatwa nga munene. Olusoggo lw'omuyindi, omuwaatwa gubeera munene waggulu, akafulumya watono. Bafuna kinene, bafulumya kitono. Olusoggo olwaffe okyusa n'oluwunzika akatono ke kabeera waggulu. Tuyingiza kitono nnyo, tufulumya bingi, naye ng'ate bye tufulumya tetubirina. Eryo tteeka mu mulimu. Sente zonna ezigudde
ku kaunta awo muka drawer k'edduuka omuntu alowooza zonna zize. Bw'amala okuggyako ezaaguza ebintu tabala zalinya boda tabala ze yalya tabala ze yagulamu airtime. Ebyo byonna tebabibala, tebaawula magoba ku kufiirizibwa. So nga amateeka gano gonna gawandiikiddwa agagoberera ebintu era agasobozesa omuntu okukola ebintu, gali mu buntu. Ebintu byonna ku nsi bifugibwa tteeka. Kati waliwo etteeka limunyweza bintu ku nsi. Bw'olinnya waggulu ku masengere n'ovaayo ne weekanyuga wansi, Katonda teyeetaaga kukutta. Buli lw'omenya etteeka likwebonerereza. Ensi Katonda agifugira mu mateeka. Buli lw'olimenya ligenda kukumenya mu biro ebituufu. Kale tutegeere obuntu bulamu. Tokola mulala bubi, obubi obwo bugenda kukuddira. Ye anaaba afunye omukisa nti gwe ofunye embeera embi n'okozesebwa obubi, naye ye afunye omukisa okuyigira mu bubi bwo, wabula obubi obwo bugenda kukuddira. Dimansi ewedde twayogera ku kumanya kutegeera n'amagezi bwe kiri ndowooza. Twefumiitirizenga ku bikolebwa ne bye tugenda okukola. Twebuuzenga, kino kye kituufu? Kino kye nsaanidde okukola? Bw'oteefumiitiriza ogenda kukola ensobi mpitirivu obungi. Naye ng'obusobozi obumanya amazima tubulina. Olw'okuba tetwagala kumanya mazima, tukolera ddala ekikyamu nga tugenderedde. Bano bannalotale balina omubala ogugamba mu bintu byonna bye tulowooza, bye twogera oba bye tukola, ekisooka ge mazima. Is it the truth? Ekyokubiri kya bwenkanya eri abo bonna abavunaanyizibwa. Is it fair to all concerned? Ekyokusatu kinaazimba obulungi n'enkolagana ennungi mu ffe, n'ekisembayo kinaagasa abo bonna abakwatibwako. Buli kyoba ogenda okukola weebuuze ekyo. Abakwetoolodde 10 ne bwe baba bakola obubi, tokemebwanga okukola obubi ng'okkiririza mu biseera ebiddako. Bw'oba tobikkiririzaamu, naawe wete amakoona mangu oyitewo mangu. Naye nga bw'oyiseewo amangu, bw'otyo bw'oliyitibwako amangu ddala. Zino principles oba mateeka agaateekebwawo, tulina eddembe okugamenya, tulina eddembe okugakkiriza. Byonna biri eri ffe era obuyinza buli mu ffe. Kale newankubadde tuli mu nsi edduka emisinde, ensi ey'okuyitawo, nga gwe bukedde tolinaamu yadde omutwalo, naye ng'ate owulirayo gwe baasanze n'akawumbi mu nnyumba. Bwe bakasangira mu nnyumba kitegeeza ku akawunta waliyo n'ebintu abirina. Naawe oli wa ddembe okukyamuka n'okanoonya newankubadde tokakoleredde. Tube n'amagezi, tube n'okutegeera. Bwe tuba twagala okukyukakyuka kw'ebintu n'ensi, wateekwa okubeerawo abantu abanakkiriza okukola obutuufu, abanakkiriza okutambulira ku mazima wakati mu nsi enkalubo. Buli muntu mu nsi ajja kufuna omugabo gw'ogwo ogumusaanidde era ogwamugerekerwa. Naye mujjukire mulina ebigere bye mutambuza, ekitegeeza nti ebiseera byammwe ku nsi bigere era biri wansi w'ebigere byammwe. Ebiseera kijja kutuuka, buli ekitandika kikoma, bwe bukya buziba, bwe buziba bukya. Buli kintu kyonna wansi w'enjuba kikoma, naye amazima tegakoma.
tusalawo okubeera abantu balamu oba okubeera abantu ba bulijjo abanoonya ebintu. Tuli bantu, tulina obuntu butusembereza abantu batuyamba okukola ebintu. Tusigaze empagi eyo n'omutendera ogwo tusobole okuzimba ensi ennamu. Tubeebaza okuwuliriza, tubeebaza okuwaayo obudde n'okuwaayo ebiseera byammwe. Tubasabira omukisa gwa Katonda mu nsi enzibu n'omukisa ku mirimu gy'emikono gyammwe, si emirimu gy'abalala wabula emirimu gy'emikono gyammwe. Ne bwe mubikola ebingi, ne bwe munaabufuna ebingi, ne bw'onoobifuna ebingi nga tebiriimu buntu bigenda kukoma ku mulembe gwo. Omwana wo ne muzzukulu wo tebabiri bisanga. Kale tutambulire mu kkubo ettuufu newankubadde ng'ebiseera bitugamba okwanguwa, twanguye bye tukola. Tunywere, tugume, tukole ekituufu, tukitambuliremu, tujja kutuuka. Tusinkane Dimansi ejja, Mukama Katonda nga ye mubeezi. Njagala okubaagaliza obulamu n'ebiseera ebirungi era ffenna atukuume atusobozese. Ennaku z'omwezi 29 guno tujja kubeera ku Bukenya Foundation e Luweero. Mmwe okutandikira Matugga kuyita w'obulenzi Beno na Bombo w'obulenzi paka Kasana Luweero tujja kubeera nammwe. Ate 13 ogw'omusanvu tujja kubeera mu Bulo Butambala ku Plan B. Mukama Katonda abakuume. Tusinkane Dimansi ejja nga ye mubeezi. Nkozesa amaanyi g'olulimi lwange kubanga ku lulimi lwo kwe kwateekebwa abuyinza okulangira obulamu oba okufa. Sizengero 18:21 olulimi lwa buyinza okuleeta okufa oba obulamu. Kale omuntu abenga n'obuvunaanyizibwa ku bintu byonna by'ayogera. Naffe tukozesa olulimi lwaffe okwatula Ssaabasajja Kabaka awangaale.